Okusookera ddala njagala kwebaza bannayuganda abaabuuse ekitimba kya Bobi Wine ne bategeera nti Bobi Wine talina gy'abatwala. Era njagala kwebaza Katonda eyataasizza obulamu bwabwe. Baali babalagidde beekalakaase ennaku z'omwezi nga 9 omwezi guno ogwokusatu. Bannayuganda ne bategeera nti Bobi Wine talina gy'atutwala. Bobi Wine asiba kiwaani kye. Bobi Wine ali mu kwekolera ssente. Mbadde ntutte emmotoka yange eno okujooza bannange ababaddewo awo ku Washing Bay ne bagamba nti basajja mivule watusinga era ne bansasulira ne ssente ezoozezza. Ne bagamba nti weebale watusinga byonna bye wayogera byatuukirira. Bobi Wine bye yatugamba byonna oli yali asiba kiwaani kye, yali yeekolera ssente, atulimbirimbye mbu asobola Mwami Museveni amusobola omugjawo, asinga Besigye, byonna bye yasuubiza tewali kye yakola. Ne bagamba nti basajja mivule n'emmotoka y'okufe tuba tugisasula. Byonna bye batugambanga nti Bobi Wine kabwa akasiru akaboggolera enjovu byonna bituukiridde, apapala bupapazi agenze mu kkooti okutegera. Ate nebaza ne Mwami Museveni mwebaza kubanga alina ekisa kingi. Tegera omuntu atabula emirembe, abantu baagala kukola politics ebiseera byayo byaggwako. Tegera ne bakuwangula nosala okwerangirira nze presidenti ugenze mu kkooti okunga abantu kwekalakaasa. Tegera okumalaka waliwo abantu kati mu government yange nga nze president nga nze nfuga eggwanga. Tegera waliwo abantu nga beetaaga kufa era poliisi erina kubakuba amasasi bakuba batte. Kill them, shoot them. Nga nze nfuga eggwanga ku mulembe gwange, they will die. Those idiots must die. Shortcut. Abantu baagala kukola ng'okunga abantu ku bintu ebitaliiyo olimbalimba. Otegera nga nze nfuga eggwanga lino njagala kutegeeza poliisi nga ntuuse mu buyinza nga nze presidenti abo mubatte. Just shoot them. Throw their bodies on the streets and let the birds of the air gorge on their bodies. Don't even bury them. They don't deserve a decent burial. Mubatti, kill them. Abantu abalowooza okukwata abakazi, abalowooza okubba, nga nze nfuga eggwanga, nangirira ntegeeza poliisi amangu ddala nga nakakwata obuyinza nga nze president w'eggwanga lino. Just kill them. Shoot them. Shortcut. Tabula otya eggwanga. Abantu ne bambula abakazi, abantu ne bakuba abantu kubanga ono wa bbulu, ono wa yero, ono wa green, mwagala ba red bokka. Ne muteeka abantu ku bunkenke nga nze nfuga eggwanga lino. Mwebaze nnyo President Museveni. Mumwebaze, musajja alina ekisooyo. You would be dead. Kikaani akubwani abo. Utisatisa otya eggwanga n'oliteeka ku bunkenke. Nga nze nfuga eggwanga, ntegeeza buli wa poliisi bwe mmala okukwata obuyinza bwe nti just kill them, shoot them. Shortcut. Twagala mirembe, abantu baagala kukola. People are looking for jobs. People are desiring to put bread on their tables. Oli mu kukunga abantu gwanga kuliteeka ku bunkenke. Nenkwata obuyinza bw'eggwanga lino obusinga bufu, obusinga zembuyaga ezikunta. Bwe bwani obwo. Eggwanga lisobola okutambula nga tebuliiwo. So, Mwami Museveni nze nkwebaza olw'ekisa kyo, naye ate kitukosezza. Otegera ffe kitukosezza era njagala kulabula abantu bonna abali mu Wakiso district. Omusirusiru yenna n'akuba ku muntu, anaageza n'atisatisa omuntu, anaageza oba ne bambula omuntu kubanga ayambadde yero mu kitundu nze wempangaalira. Otegera ffe abaagala emirembe Mwami Museveni gy'aleese ffe weetuli. Abawagira Museveni buli muntu yenna awagira Museveni kasita bakukwatako. Call on my number. Just call me. Munkubire. Tujja bukwata tubetente.